balungi baffe ne leero mikwano gyaffe mwebale okubeerako ku ABS television nga bulijjo ssaawa zaffe 4 ez'olunaku olw'omukaaga tubeera mu programu yo namwatulira nange kennyininyini Stella Namubiru nenga mikwano gyaffe mugamba ki wiiki batambulidde etya mikwano abalinamu obukosefu obutali bumu mukwano tubasaasirako nnyo abaviiriddwako abantu ba mikwano mukama katonda abatugumize buli omu mu mbeera yonna gy'ali mu tofaayo obulamu bwe bukola ki bwe butambula nga bulijjo tuba mu programu yaffe namwatu mwebale mikwano kutwagala abatubuuzaako abatusindikira kamesejji awo ne musiima ne mwebaza ab'oku YouTube mikwano tubalaba abatulabira ne Kampala buli omu w'osinzidde abaana b'omu kiyumba abaana ng'omuwala gwakuyiribya naye ng'ogamba nedda nina okubba wifi ndabe ABS television namwatu ne programu zayo zonna mikwano mwebale nnyo mmwe musinga ntwala omukisa guno mikwano gyaffe okubetondera for last week waliwo ebyatabukatabuka nga bwe bumanyi mikwano ebyuma by'omuzungu olumu byekyangacyangamu ne bifuna we byekwatirako naffe naye nga tuba tukola butawera okulaba nga ki nga mukwano tudda ku mukutu okubeera nga tubaweereza oki ekisingayo okuba ekirungi kwe kubanga leero tutuuse okubeera nga tubaweereza nate okubeera nga tubasanyusa mu programu yammwe eno leero mikwano tulina ekipya kyetuleese nga bwe mbasuubiza nti eva tuba tubayitidde ekipya ate ekisingako kyo kye muba mukoze eki kye muba mwalabye previously tulina omukyala bambi yajja wano nga naye alina obuzibu bwe bumutawaanya alina obaoliawo ebyali bimutabudde omutwe nga naye ayagala tumuyambeko abeere nga afuna amazima nga ategeera kiki ekituufu ekyali kigenda mu maaso mu ebyo ebyali bimutabudde era butereevu kambatwale ew'omukyala ono mu bigambo bye bwe yali atugamba ku kesi ye bwati bwe yatugamba. Amanya gange nze Nakalyango Hadija. Nsaba ABS banoonyerezeeko ebintu bya mutabani wange by'amataka n'amayumba ge byonna babibuulirizeeko mbimanye gye byayitira. Nga bwe mulabye mikwano gyaffe omukyalo oyo yatukubira akasimu mu mbeera eyo n'atugamba bannange naye alina ebyali bimutabuseeko ebyapa bya mutabani we ebintu nga tamanyi byakwata makubo ki nga yagala tumuyambeko tumanye ebintu mutabani nga bwe mugenda okulaba embeera mutabani we ayina embeera gye yali ayitamu kati maama ono nga bwemanyi nti munaye omuzadde aba ayagala nnyo amanye nti munnange omwana wange kiki ekigenda mu maaso mu bulamu bwe kiki ekigenda mu maaso mu maka ge era n'atukwasa eddimu eryo okubeera nga tumunoonyerezako ku biki ebyali bigenda mu maaso mu bulamu bwa mutabani we era butereevu tugenda kuba nga tubalaga biki bye twazuula mu mulimu ogwo naye nga sinaba kubatwala ku mulimu gwa mukyalo nja kusaba producer wange abaddizeeyo emabega katono ku show gye twabalaga previously bwe tuvaayo ate butereevu tutandike butereevu ku mulimu gw'omukyalo oyo. Kiri ekyatugulira ice cream okijjukira ekivuga emmotoka eya maroon ekisajja ekyo kineewunyiza nnyo okuba nti nkisanze wa sisita wange mbadde ngenza okukyalira maama nanti ewa taata yanubayo najja ewa sisita wange gye nkisanze onnanga ate kyekyawasa sisita wange tabu yagudde dda kati simanyi kyakola ye bannange maama n'akimanya simanyi kyanankola. Sebo olina ka white shirt sebo buno obuki buno obuki bwe mwandekedde sebo mwandekeddewo ndabe n'okulaba obuntu sebo senka n'okukyazanga siriibwa kyobo bagambye mwange bwengula sibumanyi Sebo sente meka zino zompadde sente zino sente meka twateeseza emitwalo 10 naye raba sente zompadde zino emitwalo 3 twasuza babiri kiro kiramba nompa zino sente madamu tijja kuleka nze zino sente kwata sente zo kwata nze zino sente sizaagala sebo mpa sente zange twateeseza sebo mpa sente zange nze yene nene esimu osooka okikakasa esimu nkugambye mpa sente zange zitwa mukwata mu kiwato ku kacaayi
kale njagala nsooke nkole n'atoloseyo ku mulimu. Nyakala kansooke ndemu mpulirizeeko oba tenakatoma linnya ki. Esimu yange genda byo. Sina kyendaganga topate sente zange. Kalyoka ne kamukuba kubanga baswaza nnyo. Tosaabeera na mukazi mu nnyumba wa kitibwa n'odda Muliro olutalo size zino ze nagambye size zino ze twakkaanyizaako omusajja bwe yeekaza amututteko engoye aziwambye buli kimu weetegereze. Yamukuba na mpola. Obadde omusa mwana. Labayo luno lunaku lumwe limutudde mu ddiiro luno omwami ono bwe yakoma walimba ono kino olubuto olukuluma n'akubira bbaawe essimu n'akomawo kumbe wali oyagala kumulabako ne mugenda musengo mga ntino sima mugende mumenye oyo sigwe omutwala musengo ne mugende mumenye mwali mugenda kumenya biki olubuto lwono otegeera kumbe ono omusajja naawe omwagala gwe naye musajja gwolinga musajja gwe bane mugenda kutto najja mugenda kutto omukazi tazaala lwaki omuvuma tazaala si mukazi wo lwaki omuvuma butazaala bannange mugenda mutta omusajja mugenda mutta omwana omufuna munazaalawo otanjagala mwana mukulikeyo mikwano mu previous yaffe eyo mikwano tuba tulina okubajjukizaamu mumanye nti kubanga munkubira nnyo nti mune bino byaggwera wakano temwakamaliza bulungi tuba tulina okubazzayoko emabega naabo abatasobola kubeerawo babeere nga batweyungako naye nga mikwano gyange nkujjukiza gwe ayagala okulaba shows zino like earlier kubanga abantu bannamwatu ya special tubaterawo shows zino olunaku olwakusatu ojja genda wenyininyini ewali epeesa lya subscribe next waliwo epeesa lya join liri mu blue I think bakayita join ojja kunyiga akapeesa ako bajja kuba bitelevu nga bakuwa emitendera mwogena okuyitamu okujoininga group yaffe eya namwatu lya special obeere nga mukwano program zino ozifuna specially okitegeera nga gwe oziraba mangu olunaku lwakusatu oba ofuna shows ezo nga tobitegeera bulungi gogamba bino babiki bye boogera ojja kuyita ku namba 0781 310196 ojja ku whatsappingira omwami ajja kuba nga akubuulira buterevu emitendera moita tetukozesa is it mobile money is it Airtel money no osasula via visa card yokayoka for now bwe tunabanga tufunye ensasula endala tujja kuba nga mikwano gyaffe tubategeeza ate omutwalo guba gumu gwokka nga osasula mwezi tofaayo tekijja kuba forever gwe wawulira nga okoye you can cancel your subscription oba okitegedde mikwano gyange buterevu ne leero katugende mu program ya leero tulabe omukyalo oyo eyajja n'ensonga ye twamuyamba tutya. Kale nyabo nange nsanyusa okubasanga muli mutya mugamba ki omulwadde ali atya ajja kutereera bwe bulungi kakati maama ndowooza gwomanyimanyimu
ayina gye yansangiyo n'omukyala ndowooza n'omwami be batantegeera bulungi. Kakati munansonyiwa okujja mu maka gammwe nga sikoze eki nga siranze. Kakati munnange nze waliwo ennyonyi gye tukwasaganya nga bw'oba oyinamu obuzibu ewakaawo tukuyambako okuzuula kiki ekigenda mu maaso. Okitegeera waliwo omuntu yatutuukirira n'atugamba waliwo ebitategeerekeka bababba. Okitegeera waliwo ebigenda mu maaso mu nnyumba eno, waliwo obuzibuzibu. N'abanzibira engoye bonna mubalaba Buli kimu ne tuteekawo okunoonyereza, ne tutandika okunoonyereza era buli kimu, abababba, ababaloga, n'agamba babaloga, kwegamba ng'ebikyamu bingi ebikolebwa mu nnyumba eno. Banneesunze okulaba nga n'ono omwami obulwadde bwe okubeera nti tawona bulina kwe bukola ki kwe buva, buli kimu tugenda kukiraba. Nga towona ng'oli mulwadde, buli kimu tugenda kukola ki, tugenda kumanya gye kiva, era buli kimu kye twasobodde okuba nga tukwata nkiyina ku kyuma kino. Okitegedde maama, mwensunzi okiraba. Kale kati mbadde nsaba munzikirize ntuule ntandika okubalaga ku biki ebigenda mu maaso ewaka wano. Ntuuleko wano. Kale neeyanzizza nnyo. Kaakati mu nnyumba mulimu ebintu ebigenda mu maaso bingiko biwerako. Okitegeera? Kakati maama nga bwe watugamba nti sooka oleke omulwadde ki ekimuluma? Ebimuluma bingi. Kufuna abasawo b'amaanyi okuva mu malwaliro ga international naye kuwona. Abasawo bonna balemereddwa. Mu ssente millions of money. Kaakati maama nga bwe watugamba okunoonyereza, twakozesa tekinologiya waffe ne tufuna ebyuma ebinoonyereza ebintu eby'enjawulo. Okitegedde? Mu luggya luno twateekamu ebyuma, twateekamu cameras mu bifo eby'enjawulo. Okitegeera? Mu nnyumba ne tuteekawo cameras mu bifo eby'enjawulo. Twateeka mu bisenge, twateeka mu mafumbiro, twateeka mu madiiro, buli wamu ne mu luggya, emmanju n'emiryango. Kiki ate maama? Ng'owuunawo? Tewali. Mwakimanyako? Temulina kye mwamanya? Maama tewabagambako badde nga tugenda okukola ekintu kino? Tewabagamba? Kale tugende maaso. Kaakati nga mu byuma ebyo byatuyambako okukwata buli kimu ekyagenda mu maaso. Okitegedde? Era nga ku lunaku olusooka nga tumaze okuteekayo ebyuma, tulaba waliwo omukyala ono. Maama, nga ndabanga weesika otidde. Toyina ttabu. Tulaba omukyala ono, njagala otunule wano, nagambye buli kimu kiri kuno. Okitegedde? Tulaba omukyala ono nga bw'olaba wano yali ku ssimu ng'alina gw'ayogera naye. Okitegeera? Ono si Emire mukyala wange. Oyo yennyini mukyala wo. Muzuuka tono tulabe. Awo wennyini. Okiraba mulwadde yali alina gw'ayogera naye ku ssimu. Wali ebweru emmanju ku kamera y'emmanju eyatuyambako. Okitegeera? Ne wabaawo omwami eyatuuka. Omwami ono omuvubuka ono omumanyi? Ono wano. Okitegeera? Yatuuka baali boogera ku nsonga za mulwadde, ndowooza era yali ggwe. Okitegeera? Alina baakubira essimu boogera omulwadde ajja kuba bulungi biki. Ono omuvubuka n'atuuka eri emmanju. Era omukyala ono n'amwaniriza bulungi nnyo mu ssanyu eppitirivu era n'akola ki? Twagenda okumaliriza ng'amuyise mulamu. Banaye muganda wo mulwadde tannaba kutereera bulungi. Bannange nga nsanyusa okulamuula, sooka ogumiikirizeeko mmala okulaba ono muganda wazze. Nengamba kanzike n'emanju. Bambi nga nsanyusa okulaba. Basinze muula. Bannange jatugende kubulizeeko eno mu nju. Mutino mu. Yeetule. Ne tutegeera nti alabika yali ani? Yali brother wo. Oyina ebirevu. Ebirevu? Okitegeera? Ng'amuyise mulamu n'amwaniriza. Lwero olunaku olwasooka ndowooza maama okakasizza omulimu twagukola.
okitegeera kakati era ku lunaku olwokubiri ng'ekyo kiwedde ku lunaku olwo lwennyini tulaba omukyalo ono yaleeta mulamu we okulaba ku muganda we omulwadde buli kimu nga bwe mukiraba okiraba era ne maama naawe waliwo awo wansi mu kisenge kyani mu kisenge ky'omulwadde ng'otudde awo wansi ku mukeeka olunaku olwo olujjukira weetegereze bulungi obalaba nange omulwadde waffe obulwadde bumaze ne butweyongera obulwadde ndi bibi nze babinamu nadwara omukono gunnuma nina amagulu wansi ogunkwata ku bigere sina kyempulira byafana nange bankuyakasimu nawe omuganda we mbeera okuya mulembe engamba ambire byengendabe kiki ekikusumbula ddala nange ndudde wano nga ndwadde nayindimizibwa nnyo ndaba kunaaba bansitula buli kimu kyona n'okutula ku buliri basooka ne bansitula madamu yankubira kunkubira wiiki ewedde nga bwemanyi nange linakugambako awaka nga embeera eyo amansazeo kati ndaba embeera gyolimu wakiri bagezaako okufunirayo omusawo badde sinaba kumufuna nga nkyakozesa bino eddagala ly'ekiganda alinkozesa mama wobamunaye mama natuuse eggulo nansenyiza okulaba era ddera obadde wuyo atusuuza ku bunkenke tetwebaka ekiro yasuze bungi lwalwadde oyanguye ebyomula bibaawo kati obundi mwenyoka agamba kibangambye yatabuse ebyewange maama byo ate ni mukyalawo ebyange bizibu nga bwe nakunyumyamuko emabegaawo kati nadda ku byange kale omukazi nensooka gamba kanyumize sijja mugata mu mbeera gyendimu wanga naye tetujja kukwatagana ate kati mwenyoko gyali natambulamuko safaari era nagezaako omukubira omutegeeza bya muganda wange bwali wuwengesimu tayitamu yago tujja mugezaako yagala tunabe ngaono tufunye omusawo yo wasuzeewo wano ku kitanda abeera mu maka gate katanadda naawe wazibu bagambye nojja nosulawo naye nga nja kuddayo katatonoddayo nosooka obulabirira mutabaniwe nja kujjanga mulabirira mukamwana waali mukamwana tamala naawe bwolina omumanya kimuluma nnyo omukamwana ajja kubikolako ajja kumukuumanga ekiro nayange mukuume emisana yaali anywa bunywi kirabe engeri tufunamu omusawo lwaki bamuseeko okucupa genda maaso oba wagwana osirikirire kati amagulu kati kakana supu oba luliro wagwe mabega kaawe byayimuseewo oba nate obanga liiseewo nalima nti nibyango byago naye nali njawo olumbe ne lukuba wansi bizinesi zange sikyamanyi bazitambula zitya motoka zange okiraba anti nalinde si muganda wekumulaba okitegeera olunaku olulala kwolwo
ono omulamu teyakola ki teyavaawo yasigalirawo ddala teyagenda. Tulaba omukyalo ono yali mu ffumbiro ng'ali ku ssimu ng'ategeka byakulya. Okitegeera buli kimu nga bw'okirabaawo. Obalaba? Bwe yamala okutegeka n'aleeta emmere ku dayiningi. Okitegeera? Bwe yamala okuleeta n'agenda mu kisenge n'ayita ono mulamu we gwe yasanyukidde yaze okulaba kwani ku muganda we. N'amuyita nti mulamu emmere ekoze eki? Eyidde jangu olye. Obalaba? Era waayitawo akaseera katono mulamu n'akola ki? N'ajja n'atandika okulya emmere ku dayiningi n'atuula ku dayiningi. Wabula bwe yali alya omukyala n'akola ki? N'agenda. Naye waliwo entunula. Mulamu ono gye yakyuka n'anuuka ensingo bw'ati ng'alina entunula gy'atunuulira omukyalo ono. Obalaba? Weetegereza awantu wano ng'amaze okumuwa emmere eno naye n'akyuka ng'alina entunula gy'amutunuulira. Weetegereze. Okiraba mulwadde? Mukyala wange biki ebyo okwere? Okitegeera? Eyo nga si ya bulijjo. Gye ndi maama naye munaye siri bulungi. Koddomi wo yalwalira ddala. Obulwadde bumuluma. Bumumazeeko emirembe munnange. Kati mulwadde naye munnange twafunyeyo ku musawo naye omusawo tannaba kujja mumukolako. Sitegeera lwaki naye alabika naye anaatera okujja okukola ki? Anaatera okujja omumukolako. Abazzukulu bali ku ssomero munnange. Bali ku ssomero tebannabakomawo. Anti buno obudde bwa kusoma gwe tobimanya nti mwe mukadde wana mwe mubyerabira. Bali ku ssomero. Ne munnange yagongobala alina ekintu ekimujja ne kimusika. Yagongobalira ddala takyava ku kitanda. Aluumizibwa. Dokita ye twamukubidde ku ssimu. N'agamba nti n'ayagambye ayinza okujjayo leero omujjanjaba atandike treatment. Katulabe kale katumulinde tulawo banajja. Ogamba maama we. Munaye Nazala wange naye yajja naye muganda ambonyaabonya. Ng'era bw'obimanyi. Ambonyaabonya nnyo nga bw'okiwulira. Kale mbu tufuyo tetukwataganirako ddala. Kyokka weewuunye mbu tuli mu nju emu. Mbu naye ajjanjaba mutabani we. Nja kigumira ate naakola ki munnange naye nga tetukwataganamu yadde simanyi nakumanya. Kale munnange nja kuddamu okubireko maama kammalirize bino bye nkola. Kammalirize. Alo Mula. Mula breakfast ebadde eyidde walijje n'olya. Taddeyo ku dayiningi.
omukyala eyasala busazi n'ayingira mu kisenge wayita akaseera katono mulamu ye n'asigala ku mmere nga alya naye ng'era alina obuseko bwasekaawo omukyala yava mu kisenge n'addayo mu ffumbiro kati mulamu ono n'amuyita nti biki jangu mpe ku mazzi n'asituka n'agenda ku fridge omukyala n'agenda ku fridge mulamu n'asituka ku dining naye n'agenda ku fridge wano naye laba enkwata gye yamukwata okitegeera ne batandika okukola maama buli kimu ndowooza okiraba okitegeera ne batandi maama tonyiigira nze ndeeta byaliwo nze ndeeta byaliwo nina kyensaze wano ekitali kituufu okitegeera ne batandika ekwatirira omukyala ne yeesika bambi okitegeera buli kimu nga bakiraba Tugamba maawe yalwadde n'owekyawira ddala. Totya. Olaba enkwata eyo mulamu gye yamukwata mu kiwato. Anti n'amwatulira byonna mukwano okola ki obisanga wano nze muneesigenda kwogera bingi kamba twaleko mu bulango bakama baffe tukomawo tovaawo.